Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Oluganda ndaba ku 3 ABN. Olunyiriri lwaffe tugenda kuva mu by'omumirembe ekyokubiri essula 32 olunyiriri lw'omusanvu okutuuka ku lw'omunaana nga lugamba nti mube n'amaanyi mugume emyoyo temutya so temukenyentererwa olwa kabaka w'e Bwasuli newankubadde ejjo yonna eriri naye kubanga waliwo omukulu ali nammwe okusinga abali naye wamu naye waliwo omukono ogw'omubiri naye wamu naffe waliwo Mukama Katonda waffe okutuyamba n'okulwanya entalo zaffe. Olunyiriri luno kye tuliyigamu etuyigiriza ng'abantu mu mbeera ez'obulamu bwe tuyitamu okuguma mu mbeera ze tulimu obutaggwaamu maanyi okuddamu essuubi. Mukama Katonda agambye nti ali wamu naffe okusinga abo abali naye. Wamu naye waliwo omukono ogw'omubiri naye wamu naffe waliwo Mukama Katonda waffe okutuyamba n'okulwanya entalo zaffe. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Omulabi waffe omulungi owa program ensulo ey'enkya twagala okukwanirizaako ku televisioni yaffe 3 ABN. Weebale okubeera omulabi waffe ow'olulango buli lunaku. Tukwebaza nti tokoowa kubeera wamu naffe. Ekigendererwa kya puroguramu eno kwe kulaba nga tubeera n'okusaba mu maka gaffe wamu n'abantu baffe tuwangala nabo, era tutandika olunaku nga tuli wamu ne Katonda waffe. Tugenda mirimu egy'enjawulo, waliwo abagenda mu malwaliro nga balwadde, waba bagenda okukola, waba bagenda obugenzi ku ngendo zaabwe. Kyonna kye kiri nti tutandike nga twekwasizza Katonda. Ayogera naawe si mulala wabula ye Lumbuye Dennis, omuweereza ku kanisa oba ettabi lya Sabbath School erya Kabulengwa, ng'ettabi lino liri wansi w'ekkanisa eyitibwa Kampala Central Church awo ku Gaddafi Road e Makerere. Omutwe gwaffe gwe tugenda okuyiga ku lunaku olwaleero guvudde mu kitabo eky'okubala essula 21 olunyiriri olw'omwenda. Katumale okulusoma tulyoke twewonge eri Omukama. Wagamba we wati, Musa n'akola omusota ogw'ekikomo n'aguteeka ku mulongooti. Awo olwatuuka omusota bwe gwabanga gulumye omuntu yenna, bwe yatunuulira omusota ogw'ekikomo n'aba mulamu. Katusabe. Kitaffe Katonda w'omu ggulu, tukwebazizza nnyo kubanga otukuumye okutuusa essaawa leero nga tuli balamu. Kwebazizza kubanga otutuusizza mu kyo kya leero. Bangi abaagenze mu tulo naye Mukama tebalukeesezza. Tetuli ba kitalo nnyo kubanga tuli balamu naye Mukama otuleseewo olw'ensonga. Nga tugenda nno mu ky'okuyiga ekya leero, jangu obeere wamu naffe otuwe okuyiga okulungi era kye tunaayiga Mukama ebeere entanda etambuza mu bulamu bwano
okutuusa mulamu obutaggwaawo. Bwe tusabye n'okwegayirira kwa Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Omutwe gugamba ng'okwasaganya ekitasuubirwa. Omusajja omu mu Illinois, lino ssaza erimu mu America, yali azannya golf wamu ne mikwano gye, bagenda okwekanga nga takyaliwo. Eyiyo omuntu adde azannya golf alazeewa. Okumunoonyaanoonyaako bagenda omuwulira ng'ali eyo mu mpompogoma yagudde dda mu kinnya. Bambi. Naye yalina omukisa nti banne bano be yali azannya nabo golf bamwanguyira ne bamujja mu kinnya ng'akyali mulamu. Era ne wabaawo n'omwami omulala, ye nno yali mu nnyumba ye nga bamusuubira okuba nti awummuddeko, akumyewo okuva ku mirimu gye. Naye bagenda omumagaamaga ng'era naye takola ki, taliiwo. Yali asuubira okubeera mu buliri bwe, tebaddamu kumulabako. Yali agudde mu kinnya eky'ekidumu ekyali okumpi n'amaka ge. Tewali muntu n'omu ku ffe eyandyagadde agasiraaninga gano okumutuukako. Ebizibu bingi ebitutuukako mu bulamu bwaffe ng'abasajja bano bwe baali. Oli yali ali ku goofu azannya n'abulawo, ekyamutemba okutanula okutambula okugenda teryakimanyi. Noono oba oli awo yali afulumyeko kweyamba n'agwa mu kidumu. Ne naffe tulina ebizibu bingi ebitutuukako nfaafa. Oyinza okuba oli awo n'ofuna akabenje. Ennaku zino mu Uganda wano waliwo omwami ayogerwako, yali wa traffic, eyali ku mulimu gwe ng'akola omulimu gwe bulungi nnyo, naye mu kugukola laba ate bwafuna amasasi, nagenza okumutunulako ng'avudde mu ddwaliro, yalina amagulu abiri ng'asigazza okugulu kumu. Kizibu ekyamutuukako kyali tasuubira. Oyinza okuba oli awo n'olwaza. Omuntu abadde omulamu eyeekolera emirimu gye n'alwala. Abaffe kiki kyokola ng'ofunye ebizibu ebifaananako bwe biti mu bulamu? Oyinza okufiirwa. Omuntu abadde akulabirira, omuntu gw'obadde obeera naye n'akufaako n'akola ki? N'agenda. Oyinza okusalibwako ku mulimu. Obadde okola ojja akasente akagulira amagaliddiba, okulabirira abaana, okulabirira amakaago, ne bakusala ku mulimu. Ekibuuzo kigamba nti okola ki ng'ebitasuubirwa bituuse? Tujja kuddayo tutunuulire olunyiri lwaffe lwe tusomye olubadde mu kubala essuula 21 olunyiri olw'omwenda, awagambye nti Musa n'akola omusota ogw'ekikomo n'aguteeka ku mulongooti. Awo olwatuuka omusota bwe gwabanga gulumye omuntu yenna, bwe yatunuulira omusota ogw'ekikomo n'aba omulamu. Naye weebuuze ki ekyaliwo Musa alyoka akola omusota ogw'ekikomo? Tuyinza okugenda ne tusoma ku nnyiriri ntono nnyo waggulu awo. Tutandike n'olwokutaano okubala essuula 21, tutandike n'olunyiriri olwokutaano. Wagamba abantu ne boogera bubi ku Katonda ne ku Musa. Temwatujjira ki mu Misiri okutulinnyisa okufiira mu ddungu? Kubanga tewaali kyakulya so tewaali mazzi, n'obulamu bwaffe butamiddwa ekyokulwa kino ekimu. Mukama n'asindikira abantu emisota egy'omuliro ne giruma abantu bangi ne bafa mu Isirayiri. Abantu ne bajja eri Musa ne bagamba nti twonoonye kubanga
twayogera obubi ku Mukama ne ku Musa. Saba Mukama atuggyeko emisota. Musa n'asabira abantu. Mukama n'agamba Musa nti weekolera omusota ogw'omuliro oguteeke ku mulongooti. Awo olunaatuuka buli alumiddwa bw'anaagulaba anaaba mulamu. Awanno we wava olunyiriri luno olw'okujjukira olugamba nti Musa n'akola omusota ogw'ekikomo. Abantu bano baali boogedde bubi ku Mukama. Mukama kyeyava asindika emisota giyitibwa egy'omuliro. Bwe weetegereza ennyo bw'ogenda okusoma abantu bano okulumibwa emisota gino ekyamazima baali bakoze obujeemu eri Mukama nga boogedde ebitali bituufu eri Mukama era eri ne Musa. Wadde abantu balowooza nti balina ensonga okwemulugunyiza Katonda, kyeyoleka lwatu nti Katonda teyalaga busaasizi gye bali. Oluvannyuma lw'emyaka gino gyonna mu ddungu nga Katonda akola mu bo, kiki kye baakola okuleeta okwemulugunya nti baleetebwa bafiirwe mu ddungu? Tekyewuunyisa nti Katonda teyalaga kisa gye bali. Waliwo ebika by'emisota bingi nnyo mu Palestine awo, ebiwera nga 3, egimu nga gya busagwa ddala. Emisota egyali mu ddungu giyitibwa misota egy'omuliro, era gyalina obusagwa obw'amaanyi obuttirawo. Ng'omukono gwa Katonda ogukuuma Abayisirayiri guggiddwawo, bangi ku bo baalumibwa emisota era ne gibatta. Katonda si ye yasindika emisota gino, wabula obukuumi bwe bwali buggiddwawo, era kwe kubonaabona okwo kwe baafuna. Katonda si yasindika emisota nga bwe tuyinza okulowooza nti Katonda asindisa emisota, Katonda adde mukambwe nnyo. Tunuulira abaana bano beeyisa batya eri Katonda. Yokaana essuula 3 olunyiriri olw'14 paka ku lw'15 wagamba watya? Oba olina Bayibuli yaawo oyinza okusoma nange. Yokaana essuula 3 Yokaana essuula 3 okuva ku lunyiriri olw'14 okutuuka ku lw'15 wagamba bwe wati: nga Musa bwe yawanika omusota mu ddungu, bwe kityo Omwana w'Omuntu kimugwanira okuwanikibwa, buli muntu yenna amukkiriza abeere n'obulamu obutaggwaawo mu ye. Amiina. Nga Musa bwe yawanika omusota mu ddungu, naffe kitugwanira, n'Omwana w'Omuntu kimugwanira okuwanikibwa, ffe tubeere n'obulamu obutaggwaawo. Okubeerawo kw'omusota ogw'ekikomo ku mpagi kyali tekimala okukomya okuluma n'okutta abantu. Baalina okutunula, baalina okukola okusalawo, baalina okugonda, kubanga bangi baagaana okutunula ku musota ogwali ogw'ekikomo, era bangi ne bakola ki? Ne bafa. Baalina okufuna okuganyulwa mu kutunula kuki? Ku musota ogw'ekikomo Musa gwe yali awanise. Mu ngeri y'emu n'okufa kwa Kristo tekuleeta bulokozi fa eri ensi. Ng'abaana ba Isirayiri bwe baalina okutunula, naffe tulina okutunuulira Kristo wamu n'okukkiriza, tulyoke tufune ekyo kyagaba ku bwereere n'ekisa. Kristo okufa kwe ku musaalaba si kwe kuleeta obulokozi, wabula tulina okumutunuulira n'okukkiriza. Abaana bano bwe baba baali bagaanye okutunula eri omusota ogw'ekikomo, okufa kwaliwo.
naffe Kristo abantu bangi abamutunuulira Kristo yafa ku musalaba naye omukkiriza nti saddaaka ye gye yawaayo yeetununula. Saddaaka ya Kristo ogifaako nga lyessira lyokka erina okubeera nti ffe tubeere balamu. Ekyaleeta Kristo gwe nange tubeere abalamu. Katonda atwagaliza ekisingako obulungi. Omutima gwo bwe gubeera guyungiddwamu n'omutima gwa Yesu, ebibamba mu bulamu tebiyinzenga okukuleetera kwerabira kukkiriza kwo mu Katonda. Bwe kibeera nti kitundu ku ggwe okwanukula, tunuulira Kristo ku musaalaba. Ebizibu nga bituyinze, twogedde ku bizibu bingi. Ebizibu ebijja wa gy'oteeka obwesige bwo. Ebizibu nga bizze gy'oli, ani gw'otunuulira? Oyinza okukeeranga ekyamazima n'ekyokulya wakati wakola ki? Tekiriiwo. N'ozuukuka nga wenna weewulira toyina luyingo mu ggwe. N'ozuukuka abadde asuubira okugenda ku mulimu nga nagwo tegukola ki? Teguliiwo. Ebibambanga bino nga bizze, otunuulira ani? Ekyandiikibwa kitugambye tulina okutunuulira Kristo ku musaalaba. Tulina okutunuulira Kristo n'okukkiriza. Tulina okukkiriza saddaaka ya Kristo gye yawaayo tulyoke tubeere ki? Abalamu. Atugambye nti tulina okutunuulira Kristo tulyoke tubeere abalamu. So okutunuulira Kristo mu kifo ky'okubumbujja oba okuggwaamu amaanyi eri ebintu ebyewuunyisa ebibeerawo, essuubi lyokka eddamu lye tulina lya kutunula eri Kristo. Amaanyi n'okubaawo kwa Katonda biyambye abantu nfaafa okuyita mu miteera emiteeru mu nsonyiweko egy'ekitalo. Tekisoboka kukka wansi nnyo mu Katonda eyo tasobola kukutuukako. Omwami ono gwe twatunuddeko yali mu kibuga Illinois, yali mu kinnya wansi. Naye olowooza abaamunulayo baamanya batya nti gyali? Kyali kisa kyani? Kisa kya Katonda. Omwami ono eyagwa mu empompogoma z'ebinnya eyali ava mu nju ye, baamuyamba batya? Kyali kisa kya Katonda. Omusirikale wa traffic gwe nayogeddeko, olowooza lwaki essasi teryakuba mutima n'afa? Naye waakiri yasigaza obulamu wadde nga okugulu yakola ki? Kwagenda. Ebizibu nga bizze, Katonda akola ki? Katonda waffe waali. Katonda tagenda kutulekerera mu mbeera yonna gye tukola ki? Gye tulimu. Obulamu obw'okwambuka nga bukkirira tebumalaako muntu busungu, obweddwa oba obukyayi, naye nyweza enkolaganayo ne Katonda. Ekisinga obukulu tubadde tutya ne Katonda nga tufunye ebizibu ng'ebyo nga bitutuuseeko. Waliwo omwami omu, nawe kambanyumiza akagero kano, yali musanyufu nnyo ng'atambula ne Kristo. Mu kutambula ne batambula olugendo luwanvu, bagenda banyumya, boogera ku kino, olugendo ne lubanga lwa ssanyu. N'ekiseera kyatuuka, omwami ono agenda okulaba nga batuuse woyinza okuyita ewagulumivu oba batuuse ku biyinja, batuuse awantu atasobola kutambula, ng'alaba alekeddwawo, ng'alaba ebyandibadde ebigere peya bbiri ebitambula bino bitambula, alaba peya emu yekola ki? Yetambula. N'agamba, Yesu, obwedde omuntu gwe neesunga gwe mmanyi tuli naye tutambula bulungi mu lugendo luno, ondese nsigadde bw'omu. Ebigere bino ne bitambula era okutuusa bwe byamalako. Naye bwe bituuka bwe balina okugenda, abuuza Yesu nti naye bwe twadde mu kiseera ekirungi twabadde ffenna
nga tutambula tewaliwo buzibu, naye twatuuse mu kiseera ekizibu. Lwaki wandekulidde? Lwaki wandese? Lwaki natambudde nzekka? Yesu n'amugamba, ebigere bye walabye ebyo si gwe wabadde otambula, nabadde nkwaniridde, nabadde nkusitudde. Bwe tulowooleza nti Katonda atulese, Katonda ate waasingira okubeera awamu naffe. Wolowooleza nti tokyasobola kumalako, oli bw'omu, Katonda abeera ku luuyi lwaffe era abeera wamu naffe ng'atambula wamu naffe. Toggwaamu maanyi owooluganda, weekwate Kristo. Mu mbeera zonna enzibu ezifaanana zitya, Katonda waali era atwagaliza ekisingako obulungi. Tujja kubikkulako mu Matayo essuula ey'11 n'olunyiriri olwa 28. Matayo 11 n'olunyiriri olwa 28. Kankusabe obikkule Bayibuli yo tusome wamu naawe. Wagamba bwe wati, mujje gye ndi mmwe mwenna abakooye era abazitoowereddwa, nange n'abawummuza. Amiina nnyo. Agambye mujje gye ndi mmwe mwenna abakooye. Mujje gye ndi mmwe mwenna abakooye era abazitoowereddwa. Biki by'okooye mu nsi muno? Biki ebikuzitooweredde? Yesu atugambye tujje gy'akola ki? Tujje gy'ali era ajja kutuwummuza. Tokwata kkubo ddala owooluganda. Tebakugamba nti obuyambi buli eno buli eri. Agenda okutuwummuza ali omuntu ogwo, Kristo Yesu. Weetikke ebyo ebikuzitooweredde, weetikke ebyo ebikukaluubiridde, bireete eri Kristo. Kubulwa mulimu tokyalina kyakulya, oyina obulwadde obukusibye ku kitanda awo, oyina omulwadde gw'ojjanjaba. Kiki owooluganda ky'owulira nti kyetaaga okuleeta Kristo? Butakkiriza naye esobola okubeera endwadde nga gwa ogamba nze ebya Katonda nabivaako, nsabye nkooye, ne bwe mukoola takyampuuna. Olunyiriri lutugambye mujje gye ndi mmwe mwenna abakooye era abazitoowereddwa. Tolinda kulaba nga tokyalina kadde, tolinda kubeera nga tokyeyinza. Kristo agamba jangu, jangu kaakano nange nakuwummuza. Owooluganda, nkusaba enkyene ya leero onyweze enkolagana yo ne Katonda. Ojja kumutunuuliranga bw'onoobeera mu bulamu obukalabufu. Nyweza enkolagana yo ne Katonda. Leka kugamba nze ebya Katonda sikyakola ki, sikyabyagala. Leka kugamba nti nze Katonda mukoowodde nkooye, nze Katonda musabye nkooye, nze Katonda mugambye kino tanzizeemu. Oyinza okuba nga ky'osaba Katonda kijja kuleetera buzibu bwa bwereere. Omwami omu waliwo eyamuyitako, eyamuyitako yali mu mmotoka kapyata. Bw'amuyitako n'agamba gundi ono nampitako ddala ddala, n'agaana okuntwalako. Nange ngenda kusaba Katonda ampe mmotoka nange mbayiteko. Kakati essaala ng'eyoluza Katonda anaagiddamu. So kyetusaba Katonda, tusabe Katonda nga kyetumusaba ddala kigenda kukola ekitundu mu bulamu bwaffe, so si ate kutwawukanya naani ne Katonda. Tutunulire Kristo, tutunulire Katonda mu mbeera yonna etukaluubiriza obulamu. Mukama mwetegefu okutusitula, Mukama mwetegefu okutujja awatulemye atutwale ku ddaala eddala. Mukama mwetegefu okubeerawo ku lwaffe. Mukama si mwana wa muntu ti byayogera mulimba. Kyayogera mwesigwa era ajja kukituukiriza. So nga tuli mu bulamu
nga tuli mu bulamu obujjudde ebizibu ebifaana bwe bityo, nga tufunye ebintu bingi ebitutuuseeko byetubadde tusuubira mu bulamu, nga tumaliriza ku makya gano, ekintu kimu kye tulina okukola kutunulira Kristo. Ng'abaana ba Isirayiri bwe balina okutunulira ku musota Musa Katonda gwe yamugamba awanike ku kikomo, naffe omuntu omu gwe tulina okutunuulira Kristo tubeere balamu. Weewale bino, weewale biri. Nga tutandika olunaku olwaleero muganda wange, tulina okutunulira omuntu atya omu Kristo, tujja kubeera balamu. Ebyo byonna ebikutawaanya bireete eri omulokozi, era Mukama anaakusitulako omugugu ogwo ogukulemeredde, era ye n'agutwala. Amiina. Kale tujja kwewombeeka tusabe nga tumaliriza. Tukwebazizza nnyo Mukama Katonda waffe olw'okubanga obadde omu naffe mu ky'okuyiga kino enkyene ya leero, nga tufuna ebintu bingi ebitasuubirwa Mukama nga bitutuuseeko mu bulamu bwaffe. Oba oli awo nga tubadde n'obulamu obutweyagaza, nga tutambula n'emirembe, nga tuyina ebyokulya, tuyina ebyokunywa, tuyina ebyokwambala, tuyina emirimu, naye Mukama embeera n'ekyuka, ebintu ne bitutuukako mu bulamu, ne tufiirwa, ne tulwaza, ne tufuna ebizibu bingi. Mukama ekigambo ekitugambye mujje gye ndi mwe mwenna abakooye, naffe nno Mukama nga tutandika olunaku lwaleero, tusaba nno Mukama otukkirize twetikke emigugu gyaffe Mukama tugireete mu maaso go. Tukkirize nno Mukama totulina butayituukivu bwaffe Mukama, naye otukkirize Mukama twetikke ebitulemye tubiteeke mu maaso go Mukama, naawe onootuwummuza. Tukusaba Mukama tugenda okutandika olunaku lwaleero, tambula wamu naffe Mukama, otukuume eri omulabe Sitaani, otuwonye obubenje Mukama, bwe bamu naffe nga tugenda tusabye tunaakomawo akawungeezi mu mpya zaffe, gwe tusabye n'okwegayira nga tuyita mu linnya egganzi lya Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Mukama abeere wamu naffe. Mbeere bulungi. Yiga okutandika olunaku ne Katonda, olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.